Ensonga y'okubanja Ssaabasajja Kabaka erinnya wansi ne waggulu n'omukulu Katikkiro Charles Peter Mayiga akedde kulekulira office era ng'agambye nti bino tagenda kusobola bannayuganda bagamba nti bamuleeseeko akajanja. Kumbe bannayuganda bagamba bamuleeseeko akajanja be bannayuganda abamusaba Ssaabasajja Kabaka. Ako tekaba kajanja kubanga buli buvunaanyizibwa bwaffe okubanja Kabaka waffe era buvunaanyizibwa bwaffe buvunaanyizibwa bwo gwe otulambika n'okutubuulira wa Ssaabasajja Kabaka gy'ali. So bw'olemererwa abantu baba balina okugamba ekintu ekituufu lwakuba abantu mmwe temwagala mazima, temwagala kubeera na mazima, wabula mwagala kola bye mwagala okubanga mukola buli kimu kye mwagala okubanga muyisaawo. Era twongera okujjukiza Oweekitiibwa Katikkiro Charles Peter Mayiga nti byonna bikole naye ate bannayuganda balaba nnyo era bannayuganda ensonga bagimanyidde ddala. Twongera okujjukiza ne by'oli mu kukola tebiri mu kutunda wabula biri mu kusuula kitiibwa kyo awamu n'Obuganda. Era twongera okutegeeza nti weewaawo weefudde nampulirazima, weefudde atagambwako, weefudde ataabuulirirwe, weefudde ataayogerweko, twongera okutegeeza nti ojja tuwa Ssaabasajja Kabaka oba oyagala oba toyagala. Bannaddiini basituse, buli omu asituse ku nsonga ya Ssaabasajja Kabaka, tewali agenda kusirika ku nsonga ya Ssaabasajja Kabaka, tewali agenda byebakiramu. Buli omu ajja kuyimuka akole ekyo kyasobola okulaba nga twongera kugenda mu maaso n'okutegeeza abantu Ssaabasajja Kabaka embeera gy'alimu era n'okutegeeza abantu nti ono ye mubi ow'omutima ye yatirimbula Kabaka waffe n'amuggyako ekitiibwa kye bw'atyo byonna n'abiwamba n'alowooza nti agenda fuuka Kabaka wa kuno. Baganda bange, mikwano gyange, ensonga yeeyo yakubanja Ssaabasajja Kabaka. Muganda wange, ensimbi zotadde ku media zonna omala bya mbulago. Ekintu kiri eki twagala kulaba ku Kabaka waffe wonna waali ate wotasobola muleeta ssaawa zino. Abaganda ne banayo tebaagala bannyonnyola. Ne bw'onoopangisa ani akwogerere ekizibu ky'olina abantu abali ku media ba NRM bonna basinga obungi amanya balina gakiganira Abanyarwanda kubanga tebamanyi bulombolombo na nnono. Kati avayo gamba nti Abaganda tebalina buyinza kwogera ku Kabaka, kitegeeza ye muwe group ke kabano kennyini Abaganda we Buganda ate nga Uganda nsi yeetongodde. Buganda is an independent nation. Nkiddamu Obuganda nsi yeetongodde, erina abantu, erina erinnya, erina ekibuga, erina ekkooti, erina amasomero, erina oluyimba lw'eggwanga, erina bendeweera, yalina ne poliisi, yalina n'obukulembeze nga ye Ssaabasajja Kabaka magulu nnyondo. Na buli kimu ekikolebwa mu ggwanga essaazi nekikozesebwa kya Buganda. Kati Mayiga tosobola kugala bannansi kwogera ku mukama waabwe n'ababyogerako nga tebamanyi. Obuganda eggwanga ddamba eryetongodde, okulaga nti Buganda ggwanga lyetongodde ne poliisi yino yaliwo. Eyo ye kaadi entufu ya poliisi ya Buganda gye tuyita Buganda Police. Ogirabye no si ya Uganda Police, Buganda Police. Ogira bulungi nnyo? Yiyo yali identification oba kaadi y'abapoliisi ba Buganda nga Buganda yeetongodde. Ogiraba? Buganda what? Buganda Police. Kati Buganda abantu basobola kwogera ku mukulembeze waabwe jjajja oba weeriko. Nkutegeezeza nti Buganda ggwanga ddamba okwetongola kwe mulamu, okitegedde bulungi nnyo. Kati njala kutegeeza Mayiga, olwaleero oli mu kusasula omusimbi ogutokomoka olemesa Abaganda okubanja Ssaabasajja Kabaka. Naye nze mbuuza Mayiga, ogenda kwesimba otya ate okutegeeza Obuganda ti ate Ssaabasajja Kabaka yaseeredde ng'ate gw'ogamba gw'osindika abantu Ssaabasajja Kabaka gy'ali era ali mu Buganda alamula ne bwekuba endulu ga Ssaabasajja Kabaka gy'ali ne abasawo bakyamwekebejja. Kati ku ssente z'oteeka ku media n'abantu b'osindika n'okubuzaabuza kusinziira ku mission gye mmanyi
abaganda ogenda kuyimirira otya obagenda nti bannanga abaganda kitalo nnyo Ssaabasajja Kabaka yaseeridde ogenda kuyimirira otya nga abantu b'osindise omayina baganda nti wandikola ekintu okulumya omuntu ate n'owulizikamu oyambe muyambekereza owasanya ogenda kuyimirira otya mu baganda ekisooka muganda wange Junju Omulangira naawe kennyini tosobola kuyimirira mu Buganda ogambe nti Ssaabasajja taata yafudde no tekikkirizibwa alina okujja okubikira Obuganda ye Kasujju Lubinga so si ggwe n'omukulu w'ekika ky'embwa ne Mayiga tateekeddwa kubikira Buganda kati bw'aba Kasujju Lubinga mwamusayidira nga mwamuggyawo Mayiga gw'ogenda okujja obikira Buganda bubikira otya nze mbuuza ng'ate obadde obagamba all along Ssaabasajja Kabaka agyali abalimba yagenze abasaba kyamu nga mwamuwamba ogenda kuyimirirawo otya nze mbuuza obuteebuuza butambuza amazzi ekiro otadde sente ku mutimbagano video tuzisevinze buli kimu tukitaddewo naye bukabanga mpawa kaaga ogenda kuyimirira otya mu Baganda era ani gw'ogenda okusindika gye akatyemulira Abaganda oyinza okulooza nti oli mugezi nnyo naye gy'okoma okwogera gy'okoma okuyitira nze mbuuza okusinziira ku ntegeka yo bwengimanyi ogenda kutegeeza otya Abaganda Mayiga simanyi womanyi Abaganda bulungi olaba bawala n'obote yafanga ne gwe yatta naye yafa bakyamuwalana kati gwe Mayiga ku bantu bana bakulinza bakwegesa abakulimba abo boyita ku mikolo gyo bakulimba ekituufu kiri nti ensi ekumanyi ebigambo bingi byogeddwa nyongera kutegeeza Abaganda mu demanding Ssaabasajja Kabaka bana basajja bamwagala mufu details twazibawadde buli kimu twakibawadde togwamu maanyi tebakutiisa tisa teba muntu akutiisa tisa ku nsonga za Ssaabasajja Kabaka ennono n'obulombolombo butali buwandiike bugamba nti abaana ba leero katulwane okukuza Buganda nga tujjukira nnyo bajjajjaffe abaalwanirira ensi eyo era ne munno neetali mpandiika egamba omuntu yenna Omuganda era batamuganda kasita abanga alwanirira Obuganda ne Namulondo ne bw'okola ekikolwa kyonna ekiraga nti kiswaza naye nga kitaasa Namulondo tovunaanwa tebayakutiisa kola buli kikolwa kyonna ekyetaagisa okutaasa Namulondo vakuba ffere vakuba yaaye okitegedde bulungi nnyo kati otakutiisatiisa Mayigambo ate ki kati omutegedde bulungi nnyo kubanga Mayiga yalabika ayagala kwefuula akagubiiru nga ejjeru ly'enkoko erirekerera embere nerikwata munnange ate emanju w'okugulu kw'enkoko Mayiga tukyagala Kabaka kaffe oba oyagala oba toyagala olw'ensonga nti Abaganda beebuuza nti Kabaka aludde aba bakitegeeza olw'ensonga nti kibavunaanyizibwako bo nga Abaganda okubanja Ssaabasajja Kabaka Abaganda tuyina eddembe okuwanja Ssaabasajja Kabaka wonna waali kubanga kitukakatako lwaki essaawa zino ez'akazigizigi Abaganda beeraliikirivu nga tosobola bbawa kyakunnyonnyola Abaganda bafuuka ddi Abaganda mu nfuga ya Mayiga Abaganda bayagala be Baganda bayita ne bagenda ku misinde gya Ssaabasajja Kabaka egy'amazaalibwa awo booli Muganda era olina n'obuyinza obukuba akalango ku lwa Buganda ng'emisinde bwegiri kubanga eyo source of income olwo ofuuka Omuganda Mayiga Abaganda abaagala ng'abayise mu nkuuka awo booli Muganda pure kubanga that is his source of income Mayiga Abaganda abaagala nga wali empira gy'ebika kubanga ekyo kyanfuna kye Abaganda muba Baganda pure Mayiga abaagala nnyo nga muyingidde mu masaza mpira gy'amasaza mubeera Baganda nnyo kubanga ekyanfuna kye Mayiga abaagala nnyo ng'abayise okusonda ettaffaali awo muba Baganda nnyo Mayiga Muganda wange simanyi Abaganda babeera Baganda nga baagala Kabaka waabwe ng'abayise okubatikkula oluwalo bw'essaza ababeera Baganda naye ng'ate akimanyi bulungi nnyo nti enkola y'Obuganda babeera Baganda ekikutawaanya y'enkola ya Mukama wo Yoseeri
eya kintu mu kintu nga ye kintu mu bintu byonna nga tewali amusinga buyinza kati gwe kyekikutawaanya. Muganda wange ensibi zotadde ku media zonna omala bya mbulago ekintu kiri eki twagala kulaba ku kabaka waffe wonna waali ate wotasobola muleeta ssaawa zino. Abaganda ne bannayo tebaagala bannyonnyola ne bw'onoopangisa ani akwogerere ekizibu ky'olina. Abantu abali ku media ba NRM bonna basinga obungi amanya balina gakigana nga Banyarwanda kubanga tebamanyi bulombolombo na nnono. Kati avayo gamba nti abaganda tebalina buyinza kwogera ku kabaka kitegeeza ye muwe group ke kabano kenyini abaganda we Buganda ate nga Uganda nsi yeetongodde. Buganda is an independent nation. Nkiddamu Obuganda nsi yeetongodde erina abantu erina erinnya erina ekibuga erina ekkooti erina amasomero erina oluyimba lw'eggwanga erina bendeweera yalina ne poliisi yalina n'obukulembeze nga ye Ssaabasajja Kabaka Magulu Nnyondo na buli kimu ekikolebwa mu ggwanga essaazi nekikozesebwa kya Buganda. Kati Mayiga tosobola kugana bannansi kwogera ku mukama waabwe n'ababyogeraho nga tebamanyi. Obuganda eggwanga ddamba eryetongodde okulaga nti Buganda ggwanga lyetongodde ne poliisi yino yaliwo. Eyo ye kaadi entufu ya poliisi ya Buganda gye tuyita Buganda Police. Ogira bino si ya Uganda Police, Buganda Police. Ogira bulungi nnyo yiyo yali identification oba kaadi y'abapoliisi ba Buganda nga Buganda yeetongodde. Ogiraba Buganda what? Buganda Police. Kati go Buganda abantu basobola kwogera ku mukulembeze waabwe jjajja baweeriko nkutegeezeza nti Buganda lya ggwanga ddamba okwetongola kwe mulamu kitegedde bulungi nnyo. Kati njera kutegeeza Mayiga olwaleero oli mu kusasula omusimbi ogutokomoka gutokomoka olemesa Abaganda okubanja Ssaabasajja Kabaka. Naye nze mbuuza Mayiga ogenda kwesimba otya ate okutegeeza Obuganda ti ate Ssaabasajja Kabaka yaseeredde ng'ate gw'ogamba gw'osindika abantu Ssaabasajja Kabaka gyali era ali mu Buganda alamula ne weekuba endulu ga Ssaabasajja Kabaka gyali ne abasawo bakyamwekebejja. Kati ku ssente z'oteeka ku media n'abantu b'osindika n'okubuzaabuza okusinziira ku mission gye mmanyi Abaganda ogenda kuyimirira otya obagende nti bannanga Abaganda kitalo nnyo Ssaabasajja Kabaka yaseeredde ogenda kuyimirirawo otya nga abantu b'osindisi omanyi n'abaganda nti wandikola ekintu okulumya omuntu ate n'owuzikanga oyambe muyambekkiriza owasanja ogenda kuyimirira otya mu Baganda. Ekisooka muganda wange Jjunju Omulangira naawe kennyini tosobola kuyimirira mu Buganda ogambe nti Ssaabasajja taata yafudde no tekikkirizibwa. Alina okujja okubikira Obuganda ye Kasujju Lubinga so si ggwe n'omukulu w'ekika ky'embwa ne Mayiga tateekeddwa kubikira Buganda. Kati bw'abanga Kasujju Lubinga mwamusideline mwamuggyawo Mayiga gw'ogenda okujja obikira Buganda bubikira otya? Nze mbuuza ng'ate obadde obagamba all along Ssaabasajja Kabaka agyali abalimba yagenze abasaba kyamu nga mwamuwamba ogenda kuyimirirawo otya? Nze mbuuza. Obuteebuuza butambuza amazzi ekiro. Otadde ssente ku mutimbagano video tuzisevinze buli kimu tukitaddewo naye bukabanga mpawa kaaga ogenda kuyimirira otya mu Baganda era ani gw'ogenda okusindika gye akatyemulira Abaganda. Oyinza okulola nti oli mugezi nnyo naye gy'okoma okwogera gy'okoma okuyitira. Nze mbuuza okusinziira ku ntegeka yo bwengimanyi ogenda kutegeeza otya Abaganda? Mayiga simanyi womanya Abaganda bulungi. Olaba bawalana n'obota yafanga ne bwe yatta naye yafa bakyamuwalana
kati gwe Mayiga ku bantu bana bakulinza bakwegesa abakulimba abo boyita ku mikolo gyo bakulimba ekituufu kiri nti ensi ekumanyi ebigambo bingi byogeddwa nyongera kutegeeza Abaganda mu demanding Ssaabasajja Kabaka bana basajja bamwagala mufu details twazibawadde buli kimuntu akibawadde togwamu maanyi tebakutiisa tisa muntu akutiisa tisa ku nsonga za Ssaabasajja Kabaka ennono n'obulombolombo butali buwandiike bugamba nti abaana ba leero katulwane okukuza Buganda nga tujjukira nnyo bajjajjaffe abaalwanira ensi eyo era ne munno neetali mpandiika egamba omuntu yenna Omuganda era bata Muganda kasita nga alwanirira Obuganda ne Namulondo ne bw'okola ekikolwa kyonna ekiraga nti kiswaza naye nga kitaasa Namulondo tovunaanwa tebaayakutiisa kola buli kikolwa kyonna ekyetaagisa otaasa Namulondo vakuba ffere vakuba yaayo okitegedde bulungi nnyo kati otakutiisatiisa Mayiga ate ki kati omutegedde obulungi nnyo kubanga Mayiga yalabika ayagala kwefuula kagubiiru nga ejjeru ly'enkoko erirekerera embere nerikwata munnange ate emanju w'okugulu kw'enkoko Mayiga tukyagala Kabaka kaffe oba oyagala oba toyagala olw'ensonga nti Abaganda ebeebuuza nti Kabaka aludde aba bakitegeeza olw'ensonga nti kibavunaanyizibwako bo ng'Abaganda okubanja Ssaabasajja Kabaka. Abaganda tuyina eddembe okuwanja Ssaabasajja Kabaka wonna waali kubanga kitukakatako. Lwaki essaawa zino ez'akazigizigi Abaganda beeraliikirivu nga tosobola bowa kyakunnyonnyola? Abaganda bafuuka ddi Abaganda mu nfuga ya Mayiga? Mayiga Abaganda bayagala be Baganda bayita ne bagenda ku misinde gya Ssaabasajja Kabaka egy'amazaalibwa. Awo bw'oli Muganda era olina n'obuyinza obukuba akalango ku lwa Buganda ng'emisinde bwegiri kubanga eyo source of income olwo ofuuka Omuganda. Mayiga Abaganda abaagala ng'abayise mu nkuuka awo bw'oli Muganda pure kubanga that is his source of income. Mayiga Abaganda abaagala nga wali empira gy'ebika kubanga ekyo kyanfuna kye Abaganda muba Baganda pure. Mayiga abaagala nnyo nga muyingidde mu masaza mpira gy'amasaza mubeera Baganda nnyo kubanga ekyanfuna kye. Mayiga abaagala nnyo ng'abayise okusonda ettaffaali awo muba Baganda nnyo. Mayiga Muganda wange simanyi. Abaganda babeera Baganda nga baagala Kabaka waabwe ng'abayise okubatikkula oluwalo bw'essaza awo babeera Baganda. Naye ng'ate akimanyi bulungi nnyo nti enkola y'Obuganda babeera Baganda. Ekikutawaanya y'enkola ya Mukama wo Yoseeri eya kintu mu kintu nga ye kintu mu bintu byonna nga tewali amusinga buyinza kati gwe kyekikutawaanya. Embeera bw'etyo bw'egudde Katikkiro Charles Peter Mayiga era nga buli kimu kigendera ddala bulungi.